Ebibalo biraga nga bannayuganda abasoba mu 62,000 be baali ku kyeyebweru wakati w'omwaka 2024 ne 2025. Wabula kigambibwa okuba nga bannayuganda bangi abafuluma eggwanga mu ngeri etali ntongole ne bamaliriza nga batandise okukolera ebweru w'eggwanga omuli n'abo abagendayo ng'abasomi kyokka ne bifundikira nga bazze mu kunoonya mirimu so nga abamu kigambibwa okuba nti bagenda nga balambuzi ne badda mu kkola kyokka ng'ebyembi bano olumu bafundikira bafunye ebizibu eby'enjawulo ku mawanga. Abaana bano bagenda batya? Abaana abasinga obungi bagenda mu ngeri y'okudduusibwa mu Luganda oba okudduusibwa kwe kulimbibwa nga bakukusibwa okutwalibwa nga bagenda okukola mu saaluuni. Eddoboozi lino lya munnayuganda ng'amannya ge gasirikiddwa era nga nalyo lyennyini likwatiddwamu ng'ayogera ku bugubi bwe bayitamu mu ggwanga erya Buyindi gy'ali ng'era agamba nti okugenda baasooka kumusuubiza mirimu kyokka okutuukayo yasanga birala. We nazuukuka nennaaba nennyambala nampa emmere n'endya nansooka nantwala nankanyuga ku kikubo kwaliko abawala abalala bwe yantwala ku kkubo saabisobola kuba waliwo emiggo kati enkeera ne mugamba mumanyi kyetugenda okukola ndowooza nze mugenda kunzizaayo kuba nekisooka temwaŋŋamba nti nzija kwetunda lwaki temwaŋŋamba nti nzija kwetunda. Ono alaze nga bwe yakakibwa okudda mu by'okwetunda oluvannyuma lw'okusanga nga kino kyekyaliwo kyokka ng'omulimu. Ayindi awo nga baleeta omusajja nga mpa n'obukiiko nga asuunamu nga ngamba oyo kasitoma wange ate mukwate bulungi mukolere byayagala. Kati ono omulala n'atandika okuba ebifaananyi ng'omulala ali wali ku kitanda nga nange ndi ku kitanda nga we waŋŋamba weta omugongo okole sitayire ennungi. Ono nga y'omu ku bannayuganda abangi abagambibwa okuba nga baafunira ebizibu ku mawanga gye bagenda nga basuubira emirimu ng'era kino kye kitanudde ebibiina ebitakabanira eddembe ly'abankuba kyeyo okuli Chief Foundation of Uganda Joint Migrant Workers for Peace and Development ekyabangibwawo omukulembeze w'eggwanga okuvaayo basabe gavumenti ebeereko kyekola. Nti bano bannayuganda ne baba bakukusibwa ne baba baatwalibwa mu mbeera yonna eyaffe omuyona gy'osobola okwogerako basigala bannayuganda. Oloka Kenneth akulira ekibiina Kikyeyo Initiative agamba nti bannayuganda bangi ababonaabonera mu ggwanga lya Buyindi abasoba mu 200 ng'era agamba nti bangi bakukusibwa bukukusibwa. Nnyo olwa bannayuganda abangi abakukusibwa entakera wano mu ggwanga naye ate era n'okufulumizibwa ebweru w'eggwanga nga bawuddisiddwa that bagenda kukola emirimu egy'enjawulo omuli okusomesa, okukolera ewaka, okukozesebwa mu saaluuni, okukolera mu mawoteeri ag'enjawulo nga ba waiters ne ba waitresses oba ba receptionist awamu n'emirimu egigwamu naye ate ne bawunzikira nga bakoze mirimu mirala omuli obwamalaaya, ebisiyaga. Bano bagamba nti mu kunoonyereza kwabwe bakizudde ng'abatwalibwa babeera tebalina nsimbi era nga wano basooka kusuubizibwa okusasula ensimbi zino nga bayita mu kuzitema ku misaala gyabwe gye babeera bagenda okufuna. N'emirimu gye babasuubiza tegiriiyo because abasinga bagenda babasuubiza bwa driver, bwa saaluuni, bwa waitress, bwa receptionist, bwa teachers, bwa baana naye ate era ginene emirimu tegiriiyo. India kennyini y'emu ku nsi mu nsi yonna ezisingamu ebbula ly'emirimu unemployment. Kati tosobola kuva Uganda nga nayo teri mirimu ate ogende e India ogende Cambodia Thailand ate naye teri mirimu. Twatwala eddimu nga ebitongole byonna ebyenjawulo ne twekwasaganya ne turazinga tickets ne tugenda e India tulabire ddala ki ekigenda maaso e India kye twasangayo kyali overwhelming oba kyali kiwawaza amatu. Twasanga abaana bangi mu malwaliro abalwadde, twasanga abaana bangi abaali batomerwa n'okutomerwa obutomero abamu baafa n'okufa. Bano baagala amaanyi gongere mu kutondawo emirimu wano mu ggwanga kikendeeza abagenda ebweru. Twagala gavumenti yaffe ng'ekwataganidde wamu naffe ebibiina eby'enjawulo okwongera okubunyisa enjiri ekwata ku kikukusa abantu ab'enjawulo okwongera okutegeera okukukusa kyeki era bulabe ki obuli mu kukusibwa. Available resources that we have, let's be part of the government initiatives. Let's be part of the government programs that have been put to be able to empower ourselves, because the truth be told, there are no jobs in India. President, tuli willing, tuli ready okufuna ba representatives mu nsi ez'enjawulo. Tugende tubeeko kye tuyamba kubanga kino tutereeza linnya lya Uganda. Tusaba busabi wabeewo engeri yonna Uganda owekitiibwa president bw'oba osobola kusaawo nnyonyi
giseewo ekima Bannayuganda ebaze e India. Ffe kitwakoze omulimu gwaffe twazizza betwazizza ng'ebitongole byonna ebya NGOs twakwataganye ne tuzza abaana bali over 15 abalala balinga 200. Kyambadde Shadrack Joshua, KTV Amalindire.